this honorable court to order a re-election such that more people are brutalized, more families become orphans. Enkalu zongedde okunoonya obukongovule mu musango gw'ebyokulonda ogwawabwamu na NRM Farida Nambi ng'awakanya obuwanguzi bwa muna NUP Elias Lwimbazi Nalukoola ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Not even your fellow party member Wamukubira, who allegedly received this bribe. Kooti enkulu ewulira omusango guno eyingidde olunaku olwokubiri ng'ewulira obujulizi obuleetebwa oludda oluwaabi. Abamu ku bajulizi ba Nambi ebibuuzo ebibadde bibaseeyewo bannamateeka ba Nalukoola tebibabeeredde byangu era abamu okwanukula kwabwe kuwulikise nga bye boogera bwe byawukana n'ebyo ebibadde mu birayiro byabwe. Can you confirm to court that you are not sure that you are a liar? Sewa wekitiibwa obulamuzi siri mulimba era ne byenjogera bijjukira bulungi. Obumu ku bujulizi Nambi kwe yeesigamye mu mpaaba ye alumiriza Nalukoola okugulirira abalonzi era omujulizi Margaret Nabukenya tekimubeeredde kyangu kumatiza kkooti ku ngeri kino gye kyakolebwamu oluvannyuma lw'okutegeeza nti aliko kansala amanyiddwa nga Liita Nabakooza gwe yasanga ng'agabira abantu ebintu okuli sukaali, emigaati n'amajaani ku nnyumba emu esangibwa Empereerwe mu ggombolola y'e Kawempe. Oweekitiibwa Omulamuzi, nali mpitawo ennyumba eri ku kkubo nga nva Sekati ngende wange Sekanyonyi ng'abantu bali mu kusanyuka bakuba obuluulo bamukyala Kibuuka then ng'abawa ebintu. Okukakasa bino ategeezezza kkooti nga bwe yakwata ebifaananyi byebyo byali bigenda mu maaso ku ssimu ye kyokka bw'asabiddwa abirage kkooti ebirabe ng'essimu tagirina omulamuzi Bernard Namanya n'amuwa akadde asooka agireete. Kyokka olukomyewo ategeezezza ng'essimu bbaawe bwe yagitutte. Obujulizi bwa Nambi obulala bubadde ku kya Nalukoola kukuba campaign ku lunaku lw'okulonda ng'omujulizi omulala Sullivan Wamanya aleeteddwa okulumiriza kino naye asanze akaseera akazibu okumatiza kkooti ng'ategeezezza nti Nalukoola mu bitundu bya Kazangola yagamba abalonzi nti tebalyamu amaanyi g'abantu olukwe. Kati balooya ba Nalukoola kwe kumubuuza engeri gye kyataataaganyamu okulonda. Yajjamu ng'ayita mu bantu ng'abagamba amaanyi g'abantu temugalyamu olukwe. But he did not interfere with any of that process. Naye nga mu bino byonna byonna ebyaliwo talina. Omujulizi omulala abadde Deogratias Mpanga ng'ono alumiriza nga bwe waaliwo ekibinja ky'abantu ekyajja awalonderwa ne bakola effujjo kw'ossa n'okwonoona ebyali bikozesebwa mu kulonda. Era n'ono asiitaanye okumatiza kkooti ku bigambo bye bannamateeka ba Nalukoola bwe bamusabye okuleeta obujulizi nga tabulina. Ono naye batandise okumukubamu ebituli oluvannyuma lw'okutankana emyaka gye emituufu nga bw'abuuziddwa ayogedde emirala egyawukana ku egyo egiri ku ndagamuntu. Kyokka enjuyi zombi zisigadde ziwera nga zonna bwe zigenda okuwuta omusango guno. Tuli bamativu nti abajulizi baffe batambudde bulungi. Omanyi buli lw'obeera owulira omujulizi wo ng'abuuzibwa ebibuuzo n'olabanga ku nsonga z'essalira tebamumenye awo obeera musanyufu nti omujulizi oyo akoze bulungi. Njagala kwebaza Mukama Katonda atugyeko omugambo gwe baali batteekako tetulina bajulizi mu kusookera ddala. Saagala kuyita ku mawulire ate embeere ng'ali mu kumatiza kkooti naye temunnabaamu ggumba. Katusigale nga tulinda bayinza okuleeta tulabe naye ebyakaleetebwako tewaliiwo kitiisa gye tuli. Kati olunaku lw'enkya bannamateeka ba Nambi nabo lwe bagenda okukunya muna NUP Elias Lwimbazi Nalukoola ku kwewozaako kwe yawaayo mu musango guno.